Olunaku olwaleero giweredde ddala emyaka 10 kasookeddeyo w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda akwasibwa ddamula okuyambako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okumulamulirako Obuganda. Ono mu byafaayo yasookedde ddala okulamula Obuganda emyaka egisukka ku 8. Tukimanyi bulungi nti abazze babeera mu kifo ekyo okumala emyaka 8 by'ebisanja bibiri nga buli kisanja kikola emyaka 4. Naye ono kiraga nti kakati ebisanja bye bibiri yabimalako dda n'ekisanja ekyokusatu akituuse mu makkati, kubanga kati bw'aba kiriddeko emyaka 2 kitegeeza nti bw'ayongerayo emirala 2 okuva kati gy'emyaka 12 aba asaavinze ebisanja ebiwerera ddala 3. Alabika oba yasinze okukola obulungi ku Bakatikkiro abali babaddewo, kubanga ebiseera biri nti wadde baakolanga bulungi era ne bakwata bulungi emirimu gyabwe, naye Omutanda yasiimanga nti emyaka gyo 8 giweddeko ate ddako ebbali ntuwuzeewoko omulala naye akwatemu, kubanga tukimanyi nti buno buba buweereza. Naye era nga yateekawo enkola nti myaka 8 naye Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olwaliro giweza emyaka 10 beddu bukyanga kwata ddamula eno okulamulirako Ssaabasajja Obuganda. Era tukuyozaayoza ssebo olw'okuweereza Obuganda emyaka 10 beddu, naye nsuubira Charles Peter Mayiga alina ekyenjawulo kyakoze mu Buganda okusinga Bakatikkiro abaali babaddewo. Gwate bw'abanga yasaavinze ebisanja kati agenda mu 3 nga balala basaavinganga 2 tolaba nti guba mulimo munene nnyo gwakoze mu Buganda, naye ng'alina enteekateeka ennungamu z'akoze mu Buganda. Ssaabasajja n'asiima n'agamba sijja kusooka kuggyawo. Tulabyeko nti ate ye mu kisanja kye simanyi lwaki, naye ate okuvvoola Obuganda kweyongeredde ddala mu bantu ab'enjawulo, nti kati Obuganda buyisibwamu amaaso essaawa zino ne Kabaka avumwa ku mulembe gw'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Situmanyi lwaki abakikola, simanyi nsonga ko basinziira, kubanga luli ebiseera by'Abakatikkiro abazze babaawo ng'Omutanda talabwa mu kamwa, naye olwaleero osanga abaana ku mitimbagano bo bayisa ebigambo ebitayisikana mu kamwa nga babiwereekereza empologoma ya Buganda. Ye yennyini Oweekitiibwa Katikkiro abaana bayisa ebigambo ebinene mu kamwa nga babimuweereza, weewaawo nti ye waakiri asobola okubaanukula kuba yavaayo n'ayanukula, naye ate empologoma teyanukula kubanga tekozesa mikutu gya social media. Tolisanga bubaka bwa Kabaka nti buyise ku social media, kyova olaba nti abamuyisaamu amaaso ne bamuvvoola tajja baanukula. Naye nga nze mba ndowooza nti omuntu abalina okulwana entalo zonna ezo n'okusitopinga abantu abawalampa Namulondo alina kubeerawo Ekitiibwa Katikkiro Kabaka w'ebweru. Naye kibuuzo bubuuzo nti lwaki ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga ate Obuganda buweebuddwa nnyo? Abaweebula Obuganda mukikomye, kubanga Kabaka talabwa mu kamwa. Kabaka ne bw'omulumba nti omuwa omuvume tagenda kukuddiza, wabula bantu be baba balina omulwanira. So kati ekyo kyemukola mukola kikyamu, weewaawo nti ensangi zino kyeyongedde nnyo ne mulina okweddako. Abaganda ababadde baagaliza Katikkiro olw'okutuuka ku buweereza obw'emyaka 10 balina obubaka bwe bamusabye nga basaba nti kati okusinziira ku Buganda engeri gye butyoboolwamu, basaba akole ekyamaanyi kyonna ekisoboka mu myaka gino 2 gyabulayo okuweza ebisanja bye 3, waakiri akyuse nnyo Obuganda budde ku ntikko nga bwe bwalinga, nti ateekewo enkola ey'okulwanyisa abo bonna abavvoola Namulondo. Wabula ensonga eyo badde ntuufu nnyo mu Baganda kuba ye Namulondo esusse okusongwamu ennwe. Bangi buli omu ayogera by'ayagala n'abiwerekereza ew'Omutanda. So kati nti singa Oweekitiibwa Peter Mayiga anaaba akoze nga bw'asobola n'alwanyisa enkola ey'okuvvoola Kabaka, osanga Obuganda bunaddamu okuweebwa ekitiibwa ng'ekyabuweebwanga olubereberye. Naffe nno tukuyozaayoza Oweekitiibwa okutuuka ku myaka 10 ng'okyaweereza Obuganda n'okwagala ensi yo